Nenga information jentansi nayo yeyo mwana muwala Lydia Jasmine omwana akoze collab wali enkambo muganda wange oluyimba luno kweruli ya ku media lutambula naddala ku YouTube muganda wange checking ko Lydia Jasmine yakoze collab wali ne Wizkid kosa ne mwana mulenzi Bright D Benny Money ate wali ne kisobola okubeera nga kikwata yo muganda wange ate side yo naye ngate nga nfuddeyo awo katono nnyo muganda wange ate akatambike nkuteeke ko mwana mulenzi Alien Sikini uyabadde wali Dubai abe Dubai yamaze nabakuba omuziki muganda wange Derute yaba wadde disappointment yaba wadde music muganda wange yaba wadde chiwaita music wali wonna akatambike kano kasoke nkakuwe ate ndioke nkoze muganda wange naye ngate ejjukira nagambye nti no omuyimbi Palaso akyali mu America era nga akatambika kano abaana babadde wali waggulu jjukira nti no akyagenda maaso n'okusharinga muko wali ne famire ye bambi agiraga ku kye bayita omukwano jjukira nti no ateekinga bambi akaseera kangi nga tali na famire ye eno so jjukira nti no yabadde ne muwala wa Dr. Jose Chameleone era yoyo mukatambi naye ali wali bali mukolya obulamu ne famire ya Palaso so kansoke nkolekera akatambi kano ate ndioke nkomewo. No. I'm scared. I can't lie to you. Maisha, say what up?